Abayizi abasoba mu 100 basimatuse okufiira mu muliro ogukutte ekisulo ky'essomero bwe babadde basula enkya ya leero ku ssomero li St John's SS Muduuma mu disitulikiti y'Empigi. Omuliro gukutte ekisulo ky'abaana abawala era ebintu byabwe byonna bisaanyeewo. Okusinziira ku bayizi, omuliro guno gwatandise ku ssaawa 11 ez'okumakya wabula nti babadde bamaze okuva mu bisulo bino nga bolekedde ebibiina mu kusoma okw'okumakya. Olwagenzeeko bwe tutule tusome ebitabo. Omwana n'atugamba omuliro guli eno ku ddoobo. Nze nabadde mmanyi oba alimba. Nesituuka nningizeeko. Ndaba kikala kya orange nga kiri eno ku ddoobo. Ne mbagamba gukalabika mataala. Nga mmanyi oba bataddeko oba kitooki, omuntu yazze n'ekitooki nga kyakeeyo kkala. Nagenze okutuuka ku luggi ng'omuliro gwaka nga guyiseemu paka eno waggulu ku mabaati. Abayizi bategeezezza nti ebintu ng'emifaliso, keesi, ebitabo n'ebintu byabwe bye bakozesa n'ebyokulya byonna biweddewo. Blanketi, amakeesi, ebifaliso, baketi, bidomola byagenze. Omukulu w'essomero lino Reverend Francis Kibirige yeebazizza Katonda ataasizza abayizi kyokka agamba boolekedde ekiseera ekizibu eky'okuzzaawo ekisulo kino. Ekirungi twebaza Omukama, abayizi baffe bonna balamu, teri afunye buvune bwonna. Tulina omulimu ogw'okuzzaawo ekisulo ate n'abamu ku bayizi ebintu byabwe ebyonoonebwa naye nga bwe tumaliriza ekyo tujja kutambula bulungi. Ono era yeebazizza omubaka omukyalo wa Mpigi Teddy Nambooze asitukiddemu n'abadduukirira n'emifaliso ssaako n'ebintu ebirala bw'atyo n'asaba n'abalala okubadduukira. Ate n'abalala bangi, community chairman LC1 yabadde wano, poliisi yatuuse dda, bonna babaddewo ddala mu budde obwangu ennyo. N'abatuuze abakulembeze mu kitundu bangi batutuuseeko, twebaza nnyo, twebaliza ddala. Abatuuze basabye poliisi okugyayo n'ag'omu buto okuzuula ekiviiriddeko omuliro guno nga n'abaana bazzeemu okusoma kubanga kizibu okuwulira nti essomero liyidde mu biseera eby'oluwummula. Kikamukamu gwe muganda osobola okuba ng'oli eyo ng'olinayo oba omufaliso oba ekitabo oba bensini oba cash mbayita. Tujja kusanyuka nga ffe ba obbies nga mutudduukiridde, temudduukirire baana bokka abaliwo wabula naffe abaasomerawo. Lino ly'essomero lyaffe, bwe lisaanawo tuba tetukyalina buvuna buddo. We tuviiridde mu kifo kino ng'abayizi bakyagenda mu maaso n'okulondamu ebintu byabwe ebitayidde kuggwaawo. Kyannaku nnyo okuva erudde